wano mwenyame enyumba yino kata wawe yagenda 2 tadaga simanyi oba yafa simanyi oba yali yagende kaweta balakisi nakoma mbuna abanga likasawe kasendini yakoba okunkubira esimu nangamba nona bino mama nagugujja bankubirize bayiwe ati sidanga mumula wabeta basse gujja ndegera abana mukaaga nyongera nate okubeera nga nkwebazaako muganda wange wennaatula gy'osinzidde okuba nga otulaba SRK Media kwoli wano wosinzidde okubeera nga otuwuliriza n'otulaba ate era ne tubeera nga twogera ku nsonga ezimu eziba mu ggwanga lyattu wano Uganda. Leero ennaku z'omwezi ziri lumu mwezi gwa mukaaga mu mwaka gwa 2026. Wetwogerera ebiri mu ggwanga si birungi naddala ku bantu abamu byebimu ku bye tugenda okubeera nga olwaleero twogerako. Tugenda kuyita ku butambi bungi naddala ku ebyo ebyabadde ekawaala ku bantu abasinga obungi be bamenyedde amayumba gaabwe. Wabula ebiri munda ebimu bigamba nti nema okumenya awantu wano abamu bamenye mu lukwesikwesi okusinziira ku bantu abamu bye bagize batugamba nti bamenye mu lukwesikwesi naddala nti abantu bano bali beekubira enduulu nali mu kkooti. Wabula ekkooti yabadde yakutuula ndowooza mu mwezi guno ng'ennaku z'omwezi 16 wabula nema yo teyalinze kubeera nti kkooti etuula ne bambasalawo okumenya nga kkooti ennatuula. Maziga na biwoobe sayidi eyo naye nga abantu bangi ku ssaawa eno twogerera tebannafunako waawe we bateeka luba. So bangi bavuddeyo nga bakubira omulanga abantu ab'enjawulo basobola okubeera nga babayambako okuvaayo basobole okubeera nga babayambako bafune we bateeka oluba kubanga tebannafunako we bassa luba. Kale kansooke ndowooza nkuwe amawulire agafudde ku sayidi. Abantu bangi bavudde nga bagamba beekubira omulanga tebaziikula kafeero tebakola batya. N'olunaku olwaleero ebisigalya by'omugenzi Paul Job Kafeero nga biva ku kulagira kwabadde minisita w'abavubuka n'abaana Balamu Balugahale okuvaayo n'alagira nti omugenzi ono Paul Job Kafeero yagenda okubeera nga ataasa endooliito saako n'enkayana eziri mu famire za Kafeero okubeera nga aziikulwayo. Olunaku olwaleero aziikuddwa era ebisigalira bye ne bajjakokko eggumba erigenda okutwalibwa mu laboratory ate abaana b'omugenzi abawera mu 20 bagibweko DNA oba endagabutonde basobole okubeera nga bamanya mwana ki atali wa Kafeero na mwana ki oyo omutuufu ali wa Kafeero because gye buvuddeko abaana bano endooliito zino zajja oluvannyuma lw'abaana abamu okubeera nga bagoba bannaabwe nti gwe toli mwana wa Kafeero nekitegeezebwa nti abaana bokka be baali basigaziza okubeera nti be baana ba Kafeero bokka sayidi eyo. So
wetwogerera ku ssaawa eno ebisigalira by'omugenzi ono bimaze okubeera nga biggibwayo era akanyama akamu oba eggumba erimu ligenda kubeera nga litwalira mu laboratory then ate basobole okubeera nga n'abaana babajjako omusaayi then omusaayi bategeere nti eno DNA ekwatagana n'omugenzi DNA tekwatagana na mugenzi then babasobole okubeera nga tulaba bigenda okugenda mu maaso side eyo. Nga tuzze ku mulamwa ag'olunaku olwaleero biwoobe na Miranga abantu bakyakaaba oluvannyuma lwa NEMA okubanga emenya abantu b'ekawaala. Tugenda genda mpola mpola ndowooza kansooke nkuwe katambi kano okawulire then ate tukomewo tukwogereko okawulye bulungi. Bannayuganda kino kyenkutte wano eno gazeti luno olupapula nze nabagamba ebintu ebyange njogeza paperwork luno National Environment Management Authority NEMA. Eno ye gazeti ya NEMA. Bannayuganda NEMA yawandiika ekipapula kino n'ekifulumya kino kiri certified bulungi nnyo ng'eraga nti Kawaala wano wennyini we tuli Kawaala zone 2 tewali gazetted na NEMA, tewali mu lutobazi. Era bannayuganda nga bwe mulaba background mulabe mwanyi ziri eri mulaba emiwoova tewali mwanyi esobola kubala kusimba tewali yali asimbyeko mwanyi mu lutobazi. Ebizimbe by'abantu mubiraba eri emabega eri temulaba oli Northern bypass ekkubo we lyayita ekkubo bwe lyali liyitawo basasula abantu sente zaabwe nti ebibanja byabwe tebiri mu lutobazi. Kati osanga omuntu eyali gwe basasula wali ku kkubo ng'ekibanja kye kyalina eka 3 nga wali ku kkubo basasulako 5 ku 10 ne bamusasulako era kasente katono. Nojja nsaba bakamera mu nnyambe kanzira wano tukyukemuko bantu bano balabe bulungi. Kino kye mulaba wali bannayuganda guli mwala gwa KIDPO project ebagita KIDPO gwa KCCA World Bank yasasula omwala guva wali eri gugenda bwe gutyo guyitamu naye okuva ku mwala wali we mulaba omwala guli okutuka wano wenyimiridde ziri meters ndowooza nga 15 kwa 2 basasula abantu mu kusasula abantu abo ku consent agreements zaabwe kuliko attachments za NEMA ng'ekakasa kidde wano nzire wano background yeno NEMA ng'ekakasa bulungi nti KCCA esasula abantu abaali wano nti tebali mu lutobazi kubanga singa baali mu lutobazi lwa NEMA baali bagenda bugenzi nga tebabasasudde ne babasasula. Kati tosobola kuŋŋamba nti ow'omuhala wali bamusasula ow'ekkubo wali ne bamusasula ate ono ali wano wakati n'ogamba nti ali mu lutobazi. Kyokka ne mu ploti ettaka lino kwe tuli lya Kabaka lya Buganda Land Board liri ku block 2 plot 6607 mu gazeti ya NEMA eno yonna bw'olaba olupapula luno eno lulimu plots nyingi nnyo osobola okuzumingako abantu balaba plot numbers obunamba bwe mulaba ze plot numbers. NEMA ze yagazetinga eziri mu lutobazi. NEMA bwe yali egazetinga yakoma eri nabweru ku Lubigi wano tetuli mu Lubigi wano tuli Kawaala netwe kyewunyisiza nnyo abantu. Omusajja yakubye encuku abantu omusirikale yeeyise Katoto ava mu NEMA omwogezi wa NEMA agamba tebamumanyi tebalina enforcement office ayitibwa Katoto najja n'akangakanga abantu waneeno abamu batandise n'okufa baagala okumenya ebintu by'abantu bineeno olw'okuba baagala okubba waneeno bawaguze either national water wali eri weeyina sewage tamino yaayo egaziyo okutuuka waneeno ng'abantu tebasasudde bakozesa olukujjukujju. Waliwo ssente eziwerera ddala obuwumbi 8 ezaali ez'okusasula abantu b'omwala waneeno nazo zennyini bw'ogenda okukebera eyo na information ED Madam Sharifa Buzeche eyo na story nagifunye enzijja sente bazimba basasulako abantu obuwumbi nga 2 obuwumbi 6 ne babubba kyokka tebaze ku bibanja by'abatuuze n'amayumba g'abatuuze baagala kugamenya. Ngenda kukomawo musajja wuna ayongera abalambululire bulungi nnyo ensonga nga bw'eri omu ku batuuze abali waneeno. Abasebo ne bajjawo bannayuganda balamusizza nnyo abali mu nsi yonna. Amannya agange oba erinnya eryange mpitibwa Ali Bukenya omusajja muganda nsibuka mu Buganda. Abakulu bano baleeta projekiti eya World Bank KIDPO 1 eyasooka waliwo abantu awo ne basasula bakola expansion y'okugaziya omwala. KIDPO 2 nejja omukyala Kisaka eyabaddewo twabadde mu nteeseganya wano ne World Bank Jaka Scott aba World Bank bajja ku ground wano nga bawerekerwa gavumenti ya Uganda nga tuli mu peace talks okuteeseganya ne gavumenti ekikyetwalako naki kyegenda okulekawo nga tusuubizza otukolera omwalo omulungi. Aba World Bank bayinza okunjulira kuba bamanyi ku kakiiko bannonda okulabirira mu abo
abagenda okubanga batunuulira omwala guno nga gukolebwa. Ndi kakiiko ako era ndi gazeeti mu lupapula lubawandiika. Basebo ne bannyabo, omwala guno gwali gujja gwaliwo abantu wano mu maaso. Enkondo ya KCC eri wali eri awo wansi. Bapima we bakoma era ne babanga abantu abali wakati awo basasuddwa. NEMA yaliwo ku ground. Minister of Finance yaliwo ku ground. Ebitongole nga 7 byonna byaliwo wano ne bikkaanya bulungi nti Kawaala teri mu lutobazi. Era World Bank yababuuza nti Kawaala mutubuulire eri mu lutobazi oba nedda. Bamala emyaka 2 nga bali wano bakola research ne batusaba empapula zonna ebikwatagana ku bibanja twabijjayo nga tulina ne busuulu yaliwo abannannyini bibanja bino abaabituguza kubanza yanguza wano yasengawo 1972 poloti eyokubiri na poloti 2 eneyo waggulu nannyiniyo yazonga wano 1957 ebiwandiiko byonna mbirina. Mbadde mpa busuulu eri obwakabaka bwa Buganda era nina fayiro emmengo ndiri gyestudy ekibanja kyange kino nga bwe mukiraba nime mwanyi nime mmere gyendi asigula mmere Kampala eyo bijanjaalo bw'otunuulira eri nina soft tanka nga gisuma fuuti 8 wansi. Amazzi singa yali lwali lutobazi tosobola kufuma soft tank eri fuuti 8 nekkirira wansi. Awantu wali badde baziikawo abantu ne mayiti endala zikyali wali tebanazijjawo bannannyinizo babakompasetinga. Muzeeyi Maliko n'abaana be bali wali bwe babaziika tebayinza kuziika mu lutobazi. Basebo ne bannyabo tusaba omwami akankwasa nti muddeyo mwetegereze etteeka lye mwakola. Atika 27 na 28 egamba ki? Ekulagira okuteekateeka obukiiko ku kyalo otekulagira okuteekateeka obukiiko okuva ku Lord Mayor mpaka ku MP okulaba nga musobola okutegeera abantu bano engeri gye bajja mu kitundu kino. Basebo ne bannyabo mbasaba n'obw'obwembwefu bungi nnyo ebintu bino tukabakanye mu mbeera ey'okwakalukana. President Museveni azze asomesa abantu okukolera ewantu wafunda. Lowooza w'otunuulira wali Nima Mboga, ono Nima Pasikalamu bamutwala Bulaaya, wano Nima Lumonde abenda Kasero bamunona. Bw'ogenda eri emmanju n'emmwanyi ezo w'oziraba tosobola zisimba mu mazzi. Zino ennyumba nange zenkoledde emyaka Museveni gy'afugidde mu buyinza. Kakati n'olwekyo nsaba abakulu mwenna gye muli gano amaanyi genkozesezza wano ebbanga lino lyonna. Muliraanwa wange wuuli waliwo omutunuulira wuuli akoze factory ziri wali ez'amabaati wuuyaawo ezo factory z'amabaati n'emitayimbwa bagenda ziggulawo obuguzi. Kakati bwe nsabira okubeera okufuna obwenkanya nti nange ndi muntu era ndi Munnayuganda asobodde okwekolerawo kano ke nnina. Kubanga gavumenti bwe yali esasula ewantu wali nze omu ku ttaka lyange yatoolako akatono n'ekasasula. Era n'ensuubiza okukola oluguudo olulungi wano kwe kuzimba ennyumba ez'amaduuka zino ne ziba nga zitunudde eno. Olw'ensonga twasabibwa nti buli kiisa asigadde mu kifo kino KCCA ng'etugamba nti mugenda kweyagala, tugenda bakolera omwalo omulungi, tugenda bakolera amakubo amalungi. Awo ebipapula byonna bye baatuwa tubirina. Omusajja eyazze wano ku mulyango bamuyita Katoto yavudde mu National Environment Authority yaddewo amayinja 3. Yayimiridde wano wennyini n'aŋŋamba gwe Haji yangu okufulumya ebintu mu nnyumba n'abaana bafulumye tugenda kumenya nnyumba zino. Simuwaayiriza mumanyi bwe bamuleeta wano nja musongamu n'omwami omu kwe kumbuuza mugamba Basebo ne bannyabo tuli mu kkooti oluvannyuma lw'obateekako X neekubira enduulu mu kkooti tweditawa mu High Court era ne balaga empapula eza High Court. Omusajja omu Katoto kwe kuŋŋamba nti gweyindako bya kkooti ffe tetubikolerako tugenda kukumenya tulakito jajjulya ku mutwe olyoka otegeere nti kkooti bwe tunamala okukumenya kkooti eneebiyingiramu tumaze okukola ki okumenya. Yazze ne defense bwe yazze naye wenabweru tetumanyi ate wano tuli mu Kampala Kawaala Capital City Authority we tuli wano tuli mu Kampala tetuli Wakiso. Defense talina kyeyogedde olw'ensonga bo bamweyambisizza nga balowooza anaabayamba nga omuntu w'ekitundu naye nga tetumumanyi ku kyalo
era munafoomu olwa pulesi ennene gwe bayita Umaru yafudde. Abaana abo boolengera abaana bange babatandise okukankana n'okweraliikira ne beeraliikirira nga bagamba tugenda kuddawa. Baana abasajja abazze wano bayimiridde wano nga bangi nnyo nga n'obanyonnyola tebasobola kukola ki kuwuliriza. Wensabira Pulezidenti Museveni nti ebintu bino byonna bye tukoze bw'otuwadde eddembe lye tunoonya obulungamu okukola okusobola okubeera kugenda mu maaso. Nakugamba gamba ne batuuze banno omwogezi w'ekitongole kya NEMA mukyala Naume yakakasizza n'agamba omusajja ayitibwa Katoto tebalina enforcement officer yenna gwe bayita Katoto. Katoto bw'akomawo wano n'ebyambalo bya polisi byayambadde mu mukwate mumutwale ku polisi. Kyekyo kiwedde, tewali gwe bagenda kumenya, mubeere mu mirembe gyammwe basi. Tusaba ekirala nti batuwe obweyamu kubanga tuli mu bweraliikirivu. Babyogera leero ate enkya oyinza okusanga nga waliwo awuta omulala atali Katoto ngazze era n'asobola okubanga ayagala alubeere nga atusengula ku ttaka lyaffe. Kale ndowooza akatambi ako okawulidde bulungi muganda wange. Tugenda mpola mpola okusinziira mu katambi ako akalimu agamba nti ekipapula kyali akutte kyali kya NEMA. NEMA tesasula muntu ali ku ttaka lyayo ng'emusengula, kyekisooka mu byonna. Wabula ogiri gwe basengudde olina n'okugiriirira. Ndowooza kyekigambo ekituufu mu Luganda, okuliirira NEMA gwe basengudde olw'okuba nti amaanyi ge bataddemu security n'ebintu bye baleese okubeera nga bamenya ebintu byo. Kakati tugenda mpola twetegereze ensonga zino. Omwami yatugamba nti bwe baali bakola oluguudo lwa Northern Bypass oluyita kubanga poloti ezo zaavanga waggulu eri ne zisalamu ng'oluguudo terunabaawo ne zisala mu luguudo then ne zikka wansi. Kati walingawo abantu abalina ettaka lyabwe nga liviira ddala waggulu eri mpaka wansi eno gye baamenye. NEMA bwe baali bakola oluguudo olwo olwa Northern Bypass abantu abo baabasasula. Buli gwe baasasulanga ng'ava waggulu eri ettaka lye ne balisitemamuko yayeeyongeranga wansi nakka. Bwe yakkanga ng'ettaka either asobola okubeera ng'akyalina waggulu ne batemamu oluguudo ng'eri waggulu alirina then n'eri wansi terimugibwanga teryasigala lyali lisigadde nga littaka lye. Ewo tuvaawo. Bwe baali bakola omwalo ogwo oguva ebwayise okutuuka ndowooza mu Lubigi, omwalo ogwo World Bank yasasula abantu abasinga obungi ku sayidi eyo nga NEMA yekonfaaminze nti abantu bano omwala we gugenda okuyita tebali mu lutobazi, kubanga ebipapula weebiri ebiraga abantu bano nti tebali mu lutobazi. Kakati NEMA yeemu ekomyewo egamba nti abantu bano baba bazimba mu lutobazi. Tujja genda mpola mpola programu eno gitegeera muganda wange gwa tulaba kwesalako media era tukusaba osubscribinge olikinge osharinge n'omulala asobole okubeera nga amanya embeera eno. Kakati bwebanga ab'oluguudo yunula yasasula abantu bano nga tebali mu NEMA because buli gwe yasasulanga NEMA yasookanga konfaminga titali mu NEMA. World Bank yawa abantu sente ng'ewa KCC sente entabo eva kuwa abantu abamu bwe baali bayisaamu omwala ogwo baabasasula, abalala ne batabasasula kyokka nga NEMA emaze okonfaminga nti tebali mu lutobazi. Oluvannyuma KCCK bagamba mbu KCCA ng'ekuyita mu lukwesikwesi ekwata NEMA egireeta kyokka nga baamala dde okonfaminga nti abantu bano tebali mu lutobazi kyokka baddamu babagamba nti bali mu lutobazi. Oba onfuna bulungi? Bwe babeera mu lutobazi kati nga bagamba bali mu lutobazi era KCCA tegenda basasula, erina abantu abamu be baasasula aba tebaabasasula. Kati awo etugamba ani mutuufu ani mukyamu because osasudde abantu abamu ku sayidi y'emu abalala ogamba tobasasudde ate abalala obasasudde ate ogamba obagobawo bali mu lutobazi.
mbolo kuba bayagala ngokulya sente za World Bank ku mwalo ogwo. Omwalo ogwo by the way bayita bwolaba omwalo ogwo okuva ndoza okuva bwayise ogwatambula mpaka ku mulubiji. Omwalo ogwo gwasasula World Bank eguzimbe bulu KCC ezimba omwalo ogwo mu bulungi nti kyekyateekesaawo waliwo ne terekero lya essundiro lye bateekawo awo erisobola okubeera nga likuba ebikyafu bino byonna. Kakati awo nabo naawo awateekebwa essundiro erigonjoola obukyafu obwo bonna abantu baasasulwa. Abantu abali awo baasasulwa. Era gye buvuddeko abaamenyebwawo wonna nga baga bali mu lutobazi. Naye ng'ate abaasookawo nga bazimbawo essundiro eryo baasasulwa. Kitegeeza teriiyo gavumenti esobola kusasula muntu ng'ali mu lutobazi. Tetugaana lutobazi gye luli era n'abeesenza mu lutobazi gye bali, naye gavumenti esobola kusasula ng'oli mu lutobazi. Abantu abamu abali ku kawaala wano bamenye basasulwako sente z'oluguudo ne basasulwako ne sente z'omwala we baali bagukola World Bank ng'egukola. Kati tugenda ku miranga egimu abantu abamu waliwo akatambi akendabye ebyaddala ne kankwasa ennaku ennyingi ennyo era nga naawe wonaaba okalabye ebyaddala bw'otaba musajja nnyo oyinza okuyungula ku zziga kubanga awo omukyala oyo gwe ngenda okukulaga oluvannyuma lw'okumenya ennyumba ye maama ye taata single mother nga we tunaakyogera mu lulimi oluzungu. Single mother ono yabadde alabirira abaana be basatu, yabanoonyeza ekyokulya, yali ku kkubo nga kwatundira engatto ng'aziye ku kkubo. Mu trade order eyajja ne bamugoba ku kkubo. N'agamba kale bangobe ku kkubo kanjiye ekyokulya kasite ew'okwebaka nkyalinawo. Ne mabwezze emenya ennyumba ye n'emizigo 3 gy'abadde alina. Kyeyasazeewo ye kwesuula mu kkubo obulamu bugende, emmotoka emukoona atisse obulamu bugende. Ndabye omwana ali mu myaka ndowooza nga 5-6 awo. Omwana yali mu kulwanirira nnyina aleme kugwa mu kkubo. Maama kyakoze akutte n'omwana bonna beesuule mu kkubo. Abazirakisa be bayambye. Sokola bakatambi kano. Kibi ddala okulaba nga generation gye tulimu oba ensi gye tulimu omuntu atuuka okubonaabona ku nsi bw'atyo nga abaali muyambi ate be bali mu kububonyaabonya. Gavumenti
omuntu anaasanyuka atya okubeera ng'ayogerera ebirungi eriyo nga ku ttaka kwayazaalibwa naye n'azaalirako abaana be. Kitegeeza bw'abanga yazaalibwa naye n'azaala abaana be, folisiti katugambe nti ali mu myaka 30. Ettaka eryo okuva mu myaka 30 nga n'abazadde be wazaaliddwa neme badde tejjukite manyanga nti awo lutobazi. Ye abaffe abantu bano bazimbangawo nga balabagawa, balaba neme eriruddawa. KCCA mwali luddawo abantu bano nga babawa license oba olukusa oluzimba awo. Kitegeeza nti ebitongole byaffe tebikyakola kulaba nti abantu bano tebayisibwa mu mbeera bweti. Kubanga bw'otunuulira omukyalo ono ye yasoose okwagala okwesuula mu mmotoka emukoone nga ye omwana wa myaka 6 lawundi 5 6 7 yayagadde okutaasa nnyina. Nnyina kyakoze alabye omwana amulemeddeko amukutta amusise, naye asise yasika n'omwana bombi bagende bagwe mu kkubo bafe. Kubanga ndowooza alabye nti nange bwe naafa ate naawe ngenda kuleka ku nsi oboneebone. Lino ly'eggwanga Uganda eyali gye baali beesiimisa nti our motherland. Walayi waliwo ebintu ebituukawo nga naawe kennyini obinyeenyeza omutwe. Ono era ye mukyalo oyo ng'akunnyonnyola. Abo be baana be abasatu baalina. Anoonya ekyokukola takiraba nga ne transport ewaabwe waba ayinza okuba omukyalo. Jjukira yava ku kkubo kwabadde akolera nga ne transport asobola omutwala ewaabwe takyamulina. Nga transport asobola okumuzza gy'azaalibwa tamulina. Nga tamulina. So tugambe nti gavumenti nga tulina ssente ze tuwa ne tukwata ne tuwa abayimbi, ne tukwata ssente ne tuziwa abantu abatalina kye bazikoledde bapromota baani. Kigambibwa nti gavumenti esobola kukwata abantu abo abatawera 100 nebafunira kale obutaka bwa miliyoni 5 n'onojja n'omutwala Nakasongola n'omugamba nti kale tukokompasetinze katugulire wantu wano obeeraawo, kale babeere mu tenti. Tekisobola. Kale tukikkiriza baakola ensobi ne beesenza mu ntobazi. Naye nga gavumenti erumirirwa abantu baayo. Gavumenti ekera ku makya n'egamba abaana baggwanga. Kakati gavumenti egamba nti abaana baggwanga yeri mu kutulugunya abaana baayo. Gavumenti mwe mwamenya abantu abo, mwategedde abantu bano abaana bwe bagenda obbeebasa, oba mumanyi ku ssaawa eno abaana we beebaka. It's government. Era nze bwe nnemererwa okusasulira omwana wange school fees, gavumenti eyingirawo nnyo neŋŋamba nti omwana wa gavumenti bwe mukuba nga nina kye munenyeza oba nenkwesa obusungu, gavumenti evaayo nenenya nnyo lwaki nkuba omwana w'eggwanga. Naye gavumenti y'emu enze etulugunya nze omuzadde ezze ku mwana owaayo gweri mu kutulugunya. Ezze ku mwana owaayo gweri mu kutulugunya. Mwategeddeko abaana bano oba you don't care
abaana bano we beebaka ku ssaawa eno mwategeddeko abaana bano kye bali mu kulya ku ssaawa eno wa we beebaka kubanga n'ebintu ebimu abantu bye badde bakozesa ebya bulijjo mu mayumba gaabwe babibbye. What do you need abantu kye baba bakola? Abatukulembera ba ministers ba MP baffe ba bonna offices zonna mufuna nga mukuba olugombe ne bubatambuza ne bufuna ne bubagulira amakubo mufaayo ko ku bantu be mukulembera ababawa obululu oba just mbwe temwe olumala okufuna obululu temwefiirayo. Bino ebintu bantu babikola naye lunaku lwe lulikya because obulumi bukusukkako nga tokyalina nakyakkola n'otuuka n'osobererwa ng'ekiddako tokirina. Government, where are you? What the government is sweet people. Naye where are you mwe abatukulembera bannange? Zino enjega nga zigwawo tubeera ludda wa? It's a pity okulaba nti omuntu eyalitaasizza ate omuntu waayo ate gwa mukakkanako okumubonyaabonya addewa. Yesu omugobye yazimba mu lutobazi naye abataaba abatwalewa. Okimanyi bulungi nti omuntu yava ewaabwe nga talinaayo kataka kubanga n'amataka agali mu byalo mwagabba addewa. Tukwate ekkubo ffenna tukeere ku makya mukeere ku makya nga ffenna twasenguse tuli Kenya oba Tanzania oba Rwanda oba Congo nomanya tubalekedde ensi yammwe. Obulumi bungi abantu bwe bayitamu. Odidde omuntu omuwoze sereza PDM omuwoze akakadde akutta sente ezaze ku kkuba atandise okusuubula asuubudde obudiigiina atandise okusuubula obugattogatto abutundatunda ku kkuba obugoye omaze omuntu gwowoze ate omugobi ku kkubo kyokka ate era ogenda kuddamu omubanje tokomye ku ekyo naawe gy'abadde yeebaka kale agambe nti kale bangobye ku kkubo kanoonye ekintu kye nsobola okukola nsobole okubeera nga mbeezaawo abaana bange kasita balina we beebaka nawe abadde weebaka omugobyewo omumenye addewa era akole ki. Obulumi bungi tetugamba nti tetubyogera lwakuba gavumenti tetujagala tetubyogera olw'okuba gavumenti twagikyawa nnyo wabula ebintu bye mukola bireetera omuntu ate okwekyawa bireetera omuntu okwekyawa. President Museveni tukusaba ssebo oveeko waggulu eyo gy'oli otuukire ku bantu abakaaba amaziga. Ebintu bino tobiraba abantu bano nga bakaaba amaziga. Funa totuma kubanga tukimanyi bw'otuma bajja kuleetera lipooti enkyamu weetuukire ku gulawundi. Obuuza abantu bano bajjawo batya? Bakutegeeza engeri gye babaddemu n'awantu olabewo okakase nti wano ntobazi oba si ntobazi because ripooti bw'otuma bakuwa lipooti enkyamu. Omwana we wa gavumenti ali mu kubonaabona abo abaana bwe baagobyawo osuubira okudda ku ssomero ne basoma. Omuzadde asobola okuddamu ne yeezimba mu mwezi mu myaka oba mu mwaka n'addamu n'aweerera abaana abo oba mbakasuse ku street batusale ensawo mubakasuse ku street batubbe bwe bupeva bw'owulira ku mmotoka g'abantu beba abaana omuzadde atuuka nga takyalina kyakkola n'abaleka nabo okusobola okufuna ekyokulya bebo boosanga ku kkubo nga bakuba kapeeva bebo boosanga ku kkubo ng'akuta akamba akunyagulula bebo. Generation ki gye tuzzaako
emmwanyi omwavanga 10 mwakikwatamu faba mtu akulira ku mase ya mmwanyi nga tata asobola okugama okuja kusomera abagamba emmwanyi wezina bazibaze ngenda baletera school fees era ne zibala naleeta ka school fees twagikwatamu yafuna monopoly omuntu omu yagisalirawo ku bbeeyi kije tulina okugitunda tekyasobola kukola abazadde batwabeerangawo ng'omunaku yeeriira emunaku asembayo obunaku ng'ali empuuta ku ssaawa eno empuuta yafuuka y'abagagga nze gye nakulira nga abali empuuta buli lunaku mubeera banaku nnyo ne ku ssaawa eno emukene takyagulwa kankulaga akatambi akalala bebe kulu ajja nnyambe ndifaaniwe nnyo faaniwe bebe kulu gyo nnyambe munnange yambe transpoti ngende mu kyalo aku transpoti abemukwano wenyambe ennyumba yino kata wawe yagenda 2 taddaga simanyi oba yafa simanyi oba kyali yagende kaweta balakisi nakoma mbulabanga likasawe kasendini yakoma okunkubira esimu naŋŋamba nona bino maama nagugujja bankubirize bayowe ati siddangamu omulaba betapase gujja ndekera abaana mukaaga alabula bwange bwennange mwanange yebwina oyo yeje mukkubo naŋŋamba amatagenda mukkubo ngabagenda mukkubo omwanange oyo yakudata wange rade bakemuje tugere buda sibaipasi omwana wange nimwagala bada sitasene zigenda musomesa eyo muza kisaba nanga janyame kuhanizala ehanizala bate jangu dada muza kisaba yakuyambe ada sobera ku faith polo buyambe asolo kunyamba wanange mwana soma mwanange tasoma kandi bamanya kusomera omutolo 14 wabadde ojja ssente bamenyeewo buli kikumba kitte yegina emizuko gyembadde nyina naye nga n'abapangiza babanja mpola onga nfudde bebe kulu wange bunoke alien kimenke mujja kuyamba omwana kale kamba mukwe obonange njagala muwa bebe kulu gwoyagala mwanange gwenjagala mwanange muwe bebe kulu mwanange njagala muwa bebe kulu jangu nkuwa omwana kuwenga n'emitwalo asomera emitwalo 2 otulira factory ziri wali wa muliranwa wange banaye wakamera nkusaba ozirage ensi ezirabe ziziri ezo factory zizo bale muliranwa wange bamenyenze oli bamulese wali omulala wuli wali muganda wa mama bazi wawali ezo nyumba zolengera komita Mr. Dan ogo mwala gwa ya Kidipo 1 ne Kidipo 2 gwe mwala gwo gutwala gwa Lubigi kyano gwe bagamba ogenda mu Lubigi gwe mwala gwa KCCA toyiza kugamba nti oli mukola mwala okyaganya n'ogukola gujjudde ettaka ng'ogamba nti abantu bali mu nnema wane wantu ewakalu wosimane futi 8 wansi nga tewali mazzi n'ogamba nti bali mu nnema bannaye mulekerawo okulinyira eddembe ly'obuntu mulemerawo okutwalira amateeka mu ngalo muyigirize emiti emito ginisigalawo yadenze ngenda kufa mubayigirize mutegeeze nti amateeka bagakwata ga kitiibwa mu nsi yonna naye kati mumenya amateeka mwagala gwe munasanga ku street ng'atambula oba nga ndebase ku luguudo wali muŋŋambe nti menya amateeka gatandikirawo okunyamba njagala kutegeera etteeka wetandikira okunyamba esawa ya leero ndi wano ndi mukulajana njagala kulaba tteeka litandikirawo okuyambibwa ku tteeka eno video bannayuganda mugitaage ng'ono omusajja gwe mulaba mu kifaananyi awo waggulu ye Akankwasa Balirenga ye executive director wa NEMA era ye yaduumidde ye yalagidde bamenye abantu b'Ekawaala naye eno video gye mulaba wano bayitawo Kajjansi ku Entebbe Express Highway abayita ku luguudo olwotuuka Kajjansi opposite MK project mulengera ebizimbe bino biri mu kuzimbibwa mu lutobazi lulo njagala mulwetegereze bibyo bizimbibwa bimeruka ebipya ebiwedde bibyo lengera laba uyo yaye block alaba bibyo byo bitoogo papyrus
Bibyo bitoogo bazimba mu mazzi basookayo nkokoto na mayinja bibyo mu byerengerere bibyo. Kati bano baatamenya abali wano ku express highway Entebbe buli omu waayita bibyo ebyo bitoogo byennyini nnyini. Njagala ndage Kawala we yamenye wagamba nti wali mu Nnema nga wabaddewo ekitoogo kyonna ekyefaananyiriza bwekityo. Mulabe ebizimbe dabalabalabalaba mulabe bibyo. Abannema wano temulabawo ekajjansi opposite Muhoozi project ku Entebbe express highway. Gwe musajja gwe akankwase yamenya abantu be Kawala bakaaba abanaku ababadde balina amayumba gamazewo emyaka 3-4 myaka 5 baabo bazimba bali kajjansi ku Entebbe express. Mugende mumenye abo tukakase nti ddala ne wali Kawala mwade mu preservinga butonde bwansi. Yenze Benson Pulo ngenda kubalaga kati buli abazimba mu ntobazi. Kati bino abantu byebalumwa. Bino abantu byebalumwa. Nti mu ggwanga Uganda tulinamu abaana n'ebyana. Singa kitwalira mu Saalumanya ne Naalumanya ffenna. Ne tutabeera because kana akatambi kapya bakulaga ebizimbo olaba basimira ddala wansi mu ntobazi ebitoogo biraba webiri bajjawo bitoogo ne basooka bazimbamu amayumba. Naye omunaku ow'Ekawala oli ye wamumenye ono omuleka ayine. Ow'Ekawala wamumenye ono omuleka ayine. Omuleka ayine. Abakwatiddwa nenga akugamba nti ndina mu kkooti ng'ono. Ogamba ki? Ndi mu kkooti ali mu kkooti. Buli ya kkooti bano bamenya nyumba yangu benzi w'amateeka. Kala tabankwata. Ndi mu kkooti. Nabawabira omusango mu kkooti. Kano buli ya kkooti. Wali mu benzi w'amateeka. Lwaki kamera yerina kuyamba. Omwami omuwulidde agamba yeekubira enduulu mu kkooti n'ebipapula abirina ebiraga nti ali mu kkooti. Tetulinze kkooti kusalawo tuzze tumenye ennyumba ye tumaze ate tumukutte tumutwala tumusibe aleme kufuna bweyo kwekubira nduulu. Aleme kwekubira nduulu. Uganda wa motherland. Kiki ennyo kye tuliko ekyo ekitulemesa okubeera nga tufunamu okusaasira n'okutya. Mwami akankwasa Balirenga executive director Nema akaliro okawulira wamenye abantu be Kawala bakuwandiikira amabaluwa buli kimungu wekimanyi nti abantu abo tebali mu Nema. Lubigi ecosystem tetwalira mu Kawala zone 2 era Lubigi ecosystem eyita mu Wakiso teina weyingirira Kampala. Abantu be Kawala be wamenye zone 2 bali Lubaga division Kampala district. Mwali mugamba mwagala kunkwata mu nsibe mumenye abantu nga munditeyiniza information igano tambula nemba tebuka kakati nabataddeyo ensi yonna mwali mu bulibinza mu compromising TVs mwino obufaananyi bwe mukubye ne bannamawulire bamwe bwe mwaterekedde obw'amayumba agali mu lutobazi nga bwe mwagala okulaga eggwanga nti we mumenya amayumba gabadde mu lutobazi. Eno tuli mu generation Z. Omukozi wa gavumenti atasobola kukola mazima ng'omanyi gw'ogenda kuyimirira ku buli bwanguzi gavumenti giveemu. Bino by'okubulibinga TV nti okutte TV osasudde ba editor oba tutte ogenda babriefinga oba we story gy'oyagala efulume eggwanga gye libalimanya ekyo tekikyasoboka. Social media kamera weeziri. Ate social media teriiko mbu ba Benson ba influencer baani n'omuntu yennyini asobola okwekwatira akatambi n'ateekayo ne katambula ensi yonna. Kaakati neebaza bannayuganda ku mulundi guno bavuddeyo buli social media platform eri ku bantu be Kawala be mwamenye. TV ze mwasasudde ssente mulaba nti social media esobola zikavalinga. Mwami akankwasa executive director Nema temwekwasa kati muli mu kunoonya we mumenyamenye walala we wali mu ntobazi entuufu nti abantu balowooze nti wabadde operations za Nema ng'ezaabujje zadde zigenda mu maaso. Muli mu kutiisatiisa ab'ebusaabala muli mu kunoonya walala wali entobazi naye nga bano mwabamenye nga mulina Land Grab gwe mukolera gwe mwagala okuwettaka eryo naye mbalayirira diru yafudde eyo dead project. Wala omukisa guno okwongera okukowoola buli munnayuganda yenna gy'oli vaayo ovumirire ekintu ekyakoleddwa e Kawala kuba bw'onoosirika nti kino kiri Kawala
enja kigenda kuba wuwo so bwe tuvaayo ne tukirwanyisa ffenna nga kikyali kawala gwe kiyinza obutakutuukako oba olina kasimu kokuba ku TV oba okubye ku leediyo vumirira ekintu ekiri ekawala. Bw'olina TikTok account olinako abantu 5 teekayo vidiyo ku biri ekawala. Eno Nema Lwoya lwa Nnyindo tulina ddwejja ffekka. Bannabyabufuzi baatuvaamu temulina gwe muwulira asitula ddoboozi naye kituufu basirike kubanga bannabyabufuzi bwe boogera bagamba nti babyabufuzi banoonya bululu. Kati bannayuganda mmwe muba muteekayo ba TikTok account banaye ba activist kasukute tunakulaba genda yadde tolina ssente zogenda kutwalira abantu baliggula kyakulya at least teekayo omulanga eddoboozi lyabwe litambule. Kino ekyabadde kawaala kyalaze oba kiraga teri kitongole kya gavumenti kisinga kulya nguzi nga Nema. Mutunulire my previous video ku mayimba ge nataddeyo agali mu ntobazi agali mu bitooga agali mu kuzimbibwa awe Kajasi ku Entebbe Express neri Kansanga Valley Drake ali mu kuyiwa ttaka mu ntobazi ate nga Nema ye muyambako yennyini nyini okuliyiwa kubanga mukyala Peter ibangamba Drake aliwa ne ku ttaka eritalirye omukyala bwe yavayo yerwane kate Nema nejje kwata omukyala eyirwana kazi yiza yiwe ttaka mu lutobazi yadde olutobazi lwali lwono. Nema ina ku regulating abakozesa entobazi soko si kumenya mayumba g'abantu banoonyereze ono mwami akankwasa balirenga asibibwe ne banne bonna babadde mu kikolo kyati tebakikoze wano wokka so lino ne fujjo likome nti omuntu landi gulaba bwanalaba ng'ettaka lyayagala ngalaba waliwo ng'akatobazi bikinga agenda adiringa na bannema nga bajja bamenya yenge asasula eri bannema ssente. Yenze Benson Pulo CEO Safi Records. Mmanya Nema tugisaba ofaayo n'osomesa abantu bano oba abantu bonna boogenda okumenya nojja ku ground n'obasomesa bannaye olutobazi lutandikira bwe luti lukoma bwe luti lukoma bwe luti mufaayo. Ku lwa Katonda n'ensi yange yagadde enkome wano n'ensaba bekikwatako twekube emitima we are all Ugandans ffena tuli bannayuganda tulina omusaayi gumu omugagga n'omwavu. Nema Government President Yoweri Kaguta Museveni vaayo taasa abantu Nema emenya abantu n'awatali ntobazi Mukama abankuumire.